Yes, okay, okay, yes, okay, yes, okay. Yes, okay, yes, okay, yes, okay. Katolekere ekyatulese olw'eggulu olwaleero aguddewo nabalagako nti yenze katwolekere ekyatulese amakyagalayo g'omuganda wange ali ku Mob Media TV. Omulungi ali mukunda ba ku Mob Media TV, tuli mukwolekera buyikwe ali ku Mob Media TV sako ne Transporter Media amanya neddoboozi ne Transporter. Olwaleero ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Novemba 2024 olunaku luluno lwakuna. Sirinzeka wabula ndi n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert, tuli mukwolekera buyikwe gwa muganda wange, tuli mu Buganda, tuli mukwolekera buyikwe muganda wange gwe ali mukumpuliriza, ali mukulaba sharing ategeeza ko omulati Mob Media TV etuuse wamu ne Transporter Media etuuse, tuyingide tuli buyikwe wetuti gwe tuli mukwesolosa ebuyikwe. Oh my, oh my, manyi gwe muganda wange ali ku Mob Media TV, gwe muganda wange ali ku Mob Media TV ne Transporter ne Transporter Media banange mbagala nnyo, mbagalya ddala. Tuli mukwolekera buyikwe lunaku lwakuna nnaku z'omwezi 14 mwezi gwa Novemba 2024 oli ku Transporter Media sako ne Mob Media TV jajja waazo network. Kansubire nti neryoke, kansubire nti ekifaananyi kiryoke, kansubire nti n'omuganda wange n'eddoboozi liryoke. Wawawa agamba atya, bagamba batya bali ku Rujuliro TV. Oh my, oh my, omuge kiro kyokka buyikwe eri mu Buganda, buyikwe eri Muganda, gwe muganda wange bwe tutyo bwe tuli ne Kyagulanyi Ssentamu Robert. Njogera ku mukulembeze ow'ekkumi, njogera n'omukulembeze ow'ekkumi owa Uganda eyalondebwa. Oli ku Transporter Media, oli ne ku Mob Media TV jajja waazo amanya n'eddoboozi Transporter wo Ronnie the Transporter Kawomera gwe kirumye agenda yette. Tuli mukwolekera buyikwe gwe muganda wange, oli ku YouTube channel eya Mob Media TV, waziranga ku Facebook era tuli live wali Mob Media TV gweri nnyo butelevunyonyere ddala, era nga Mapu Kawejumbira ali mukweza ku Facebook wali. Tuli mukwolekera buyikwe embeera bweti bwe kyayimiridde gwe muganda wange. Ali mu kugamba nti nekifaananyi tekiryokukirya netiwaaka etuzokanya katini nnyo, naye katwongere otereza nkugansomneko ne ku kamera oba olyawo. Tuli n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert ow'ekkumi, tolonzalonza walala bwe kiti bwe kikola.
network yo sinungi okutwaliza wamu mu bitundu bye tuli kati. Ali mu kugamba tino kamera teri kiriya network ekyazuganya mu katini nnyo ne katongere ogezaako okuterezaamu gwe munnange. Ekifaananyi soko kigumire olw'ensonga tino network esimu yeri taratibu neka network kasubire tino eddoboozi lirikiriya network weba tuzuganyizaamu katono nnyo banange ensasira olw'ensonga nti ebya Uganda mubimanye. Mbabuuzaako nnyo nti mwasuze mutya abawangalira wano mu ggwanga Uganda, abawangalira mu bitundu ebyenjawulo, regions ez'enjawulo ezotula Uganda, okuli Buganda, okuli Busoga, okuli Ankole eyo mu Western, byonna banange mbabuuzaako mbagalira ddala. Mugamba mutya abawangalira mu diaspora, abawangalira mu ggwanga lya America, Canada, UK, abawangalira mu Russia, abawangalira mu Bugirimaani, abawangalira mu Bufaransa, mu Korea, mu Japan, abawangalira mu Saudi Arabia, mwena okutwaliza wamu United Arab Emirates. Mbabuuzaako nnyo nti mujje baleko gyonna gyomutuusaako engalo eri mmwe abali eyongebwemwe bukyazibye. Mbabuuzaako nnyo ne wamwe nga bwakatya ene waffe mu ggwanga Uganda ku butaka kwe tuli ssaawa zino ziri 5 n'eddakiika 51 wenjogererako muganda wange, ssaawa 5 n'eddakiika 51 ez'okumakya. Bwetyo bwe kyayimiridde gwe muganda wange akyekuumidde ku Map Media TV sako ne Transporter Media. Amanya Ronnie the Transporter akaroniko akamuko kabwe kati akaina fika estamula chakuna satamula batibana mwe bale kwekumirako nyongera okujogiza ntino Map kabwe jombira jali wali eri ku Facebook page era still Map Media TV Facebook page era naye kwali ayiyeko butevu nyini dala Transporter Media Facebook jetuli Transporter Media YouTube jetuli mbagala nyo mbagalya dala kwali kusaba kwa banje ne mungamba onzigulewo page naye ontandika okitambuzaako information. Wow. Tuli mukwolekera Buyikwe gwe munnange bwekiti bwekikola mu National Unity Platform era bwekiti bwekikola mu People Power na bwekiti bwekikola ku Map Media TV. Awalala simanyi mugamba mutya banakazadde b'eggwanga abeekumidde ku mutimbagano, mugamba mutya abakyala yonna gy'oli okutwaliza wamu nga sosodde oba oli nakazadde oba toli nakazadde, sisosodde oba oli muto oba oli mukulu. Mugamba mutya abakamaliza P7 kyemanyi kwe muli kubanga generation yakyukakyuka mugikikuvira ddala wansi. Mugamba mutya abakamaliza senior 4 kyemanyi kwe muli. Mugamba mutya ate live wena oba okisazeko gwe ali mu bizo ya form 6. Mugamba mutya abali ku matendekero aga waggulu okuli Kyambogo, okuli Makerere, okuli Indejje, okuli Kampala, okuli gonna okutwaliza wamu mmenye ki indege ki amatendekero gonna aga international mbatuusako okuweereza kuneno nga buterevu pita ku Map Media TV. Amanya n'eddoboozi Ronde Transport embeera bwetyo yayimiridde buli kisi ng'oli ku mulimu gwo ng'otyunize bukolokolo. Tuli mukolekera Buyikwe era nga siri nzeka negatiddwako bannamawulire bannange ogezaako mu maaso okuweereza ekifaananyi ekinonogo nawe wekanye ekikugjamu enjawulo. Lujuliro TV weerinyo nnyini ddala, Map Media TV weerinyo nnyini ddala, Sama Uganda weerinyo nnyini ddala, Ow'omukisa TV weerinyo nnyini ddala. Yonna okwetoloola tuli mu baweereza. Geto TV naye weeri. Emikutu gya TikTok gyonna kwegiri, emikutu gya Twitter nagyo kwegiri. Gukyoba okola kimu sharing waaka
politician nga baakasibwe ntegezibwa politician nga baakagalo bangi bakyajja mugenda kubalaba bagamba bakyabalekera mu television bwekyo kibeera mulimu kubanga ate ekyatambula omulungi akyekuumidde mu sama tukyali mu kkubo bukolokolo tukyayolekera gye tugenda okuba olukuŋŋaana lwaffe oba olyawo pulezidenti okwogerako n'abatuuze ba mu kitundu ky'e Buyikwe. Kinajjukirwa nti Buyikwe ali mu Buganda ng'omuganda w'ensagala obuzaabuzibwe era ng'okwata ku luno oluguudo lw'e Jinja Road no diverting nga vaawo mukono wennyini olunaku lw'enkya tuli Nakasongola tegeezako muno olunaku lw'enkya tuli Nakasongola kubanga nkuweereza Export TV to the world.